mpulirayo abagamba nti Abba Marcus bamukwate bamupulaaningire bamukomyewo e Kampala mu lukwe olw'okumugunjula bamukuba emigga 5. Yabadde Eddie Mezaya nga yayogera. Abalala omwana bagamba nti alabika yagwa eddalu kubanga tumulaba na biso byagezako kwecyanga nabyo n'enneeyisa yonna. In fact waliwo akayimba ke yakola nga nagwa eddalu simanyi nakola ki. Bwe muntu bwagwa eddalu era aba amanyi nti yagwa eddalu. Kakati munnange Abba Marcus atemeza amabega wa mitayimbwa naye nga oba oli awo ekyo kati tekikola mawulire. Kiki ekyalibadde kikola amawulire? Ekyalibadde kikola amawulire kwe kubeera nti bwe tukuba ttooki mu bimu ku ebyo kwe yava okugamba nti omukulu tasobya ayinza okuba nga atuukiriza olugero olwa ekiteezaala tekyala. Newankubadde nga ye omusango gwaliko mutonotono naye ate era bitandika bwe biti akaliba akendo okalabirako ki ku mukonda bwe tudda ku nsonga y'okutulugunya abakazi. Wabula kitaawe we twogerera essaawa eno yagamba nti obuwuulu bumunyumira. Agamba nti yeye takimanyi nti obuwuulu bunyuma bwe buti kubanga kakati luli yalinga alaba abakyala nga ataddeko gaalubindi naye kati agijjirako ddala neyeetegereza abaana bwe beebitiggula okusinziira ku Jose Chameleone nga atutegeeza ku nsonga kiraga nti kye yeekola nkoko ekikola baana. Obuwuulu bunyuma lulinga nti n'okutunuya abakazi naye kati ntunula teryagamba linganga omuntu eyamenya ekikomera ku nnyumba yange. Tunulasetabwendi nga ntunuya mu galubindi kati ezijjako neetegereza teri agenda kugamba what are you doing. Okoleka oli kinkyendaga Fred lengera tulikisi mu pacho engedde oyo ye taata essaawa eno yembeera mwali Uncle Wizo naye ku nsonga z'abakazi ez'okkuba n'okutuntuza tumulabyeyo gwe tunaba kutegeera ye Uncle P naye tatulagangako muntu mu bulambulukufu nti ono wuuno oba ye mukyala we naye nga bba abaana ate abalikola ki abalina. Naye Abba Marcus kwegamba abantu bagamba nti abadde afuuse ekitagasa ku intaneti okuva obutambi bwe bwafuluma buli nga balina ate engeri gye bakwasaganyamu wayase ne ka girlfriend kakali olubuto ka Angel. Kakati munnange ono yapostinze ng'agamba nti bamukiitingako kagamba obubaka obwalabisenga obw'okutiisatiisa naye ekikulu kiri nti Abba Marcus kooti eryo yasetinze date era wano we bagenda okuwulira ogenda okusinzira omusomera emisango ndowooza n'okubeera nti ate era basalawo ku ki ekiddako naye nga singa omusango gumukka mu vvi abajja kusiba emyezi 3 maximum. Tugamba singa aba asaliddwa ekibonerezo ekisembayo ku musango gwaliko si gwe gw'amaanyi ennyo newankubadde nga wano e Uganda guwaawaaza amatu si gwe gw'amaanyi ennyo era wano e Uganda ndowooza oyinza obutasibwa na kusibwa wano ewaffe e Uganda naye engeri gyekiri nti munnange social media eba ezitoya ekintu ate nga bwe nti akaliba akendo tukalabira ku mukonda tikati olwakoze eki atandise waliwo n'abatunda scrap atandi kugamba aba scrap gw'olina aleeta biki tikati atandise baka akalangaako abatunda scrap batera okuba nako. Kakati Abba Marcus mayanja agenda kulabikako maaso g'omulamuzi Minnesota court era nga wiiki eno gye tutandise ku musango ogwa misdemeanor era nga domestic assault charge
era nga eno kugambye nti maximum babeera bakusibye ebbanga ddene nnyo, kitegeeza nti ziba nnaku 9. Abamu nga bagamba nawulira abamu bagamba nti oba asasule fayini ya mutwalo gwa $, naye ate nagenza okwetegereza nga kireka $1,000 bikindabikira nga $1,000. Wayinza okuba wadde bwekwekiza gireetinga awo, naye nga Jose Chameleone mutabani we Aba Marcus aweza emyaka 20 era gwe tuba tusuubira okuba nti atuwa omuzzukulu n'omuwala gwe beegiriisa naye gwe beefiriminga naye. Angel ali olubuto anaatera okukola ki? Okuzaala. Mabegakawo bagamba nti yazaala naye ate ngenda okulaba akyali lubuto. Kakati kugambye nti ku myaka 2 gy'alina aba muntu mukulu era okumukomyawo e Uganda ng'abamu bwe balowooza nti bamuleete bamukuba emigo. Chameleone yatugamba mutabani we mukulu. Kakati erina police August nga 14, 2026 bwe bate bamubuukinze era ali mu custody ssaawa zaabadde 7:18 mbu ezeeri emisana ne bamukwata era nga emisango gy'aliko ya domestic assault omuli kugamba ekikolwa ekyekigendererwa ekyokuleetera omuntu okutya oba okumutuusaako obuvune oba obulabe ku mubiri gwe oba okutta kugamba mu ngeri y'okutiisatiisa. Kakati muganda wange okusinziira ku mateeka aga saidi zeri Minnesota bagamba nti omuntu ono singa aba azizza omusango guno ogwa misdemeanor domestic assault kugamba n'ekigendero eky'okutiisatiisa oba okutuusa obulabe ku muntu oba okutta kiba kitegeeza nti aba alina okuvunaanibwa. Naye nkugambye nti wano ewaffe biyinza okuba nga si bye eby'amaanyi ebiri awo. Nnaku 9 maximum nga bakusalidde ng'okkiriza bw'osalawo n'okkiriza nti waguzizza oba okwegaana kiba kitegeeza bajja kufunira looyo oba okwefunira, byonna bitambulira awo. Naye nga ye Aba Marcus bamubuukinze dda gwe musango gwamuvunaana. Kakati mu kutambulira mu bigere bya kitaawe z'ensonga ze yali ayogerako era omwana ono tukira yagamba olwo yavuga nti baamuteekanga ku balcony nga bamusibye n'alengejja. Yayogera ku kintu ekyo agamba kitaawe sometimes abeera under substance, kitegeeza nga akubwa. Bintu bingi nnyo bye yayogera ku nsonga ezo. Maama we tannaba kubaako kyakola kyabamu bakusalira maama we naye ate ne taata we tegumusalira kubanga oba oliawo yalemererwa okukuuma amaka ge kugamba okuba nti gabeerawo ng'abaana be ali nabo awo. Kakati muganda wange ku first appearance kooti ebijja kutegeeza Aba byonna n'eddembe ery'okubeera ng'afuna balooya bw'aba tasobola gavumenti yamufunire, bw'aba tasobola kusasula wuwe ali private. Kakati munnange ezo z'ensonga ezikwatagana ne mutabani wa Chameleone, naye nga ekikulu mu nsonga eno omanyi okutambulira mu footsteps ebiseera ebisinga obungi bayinza okukubbula erinnya mu muntu katugeze oba sengaawo yafa era ne weesanga nga ebintu bikutambulidde nga sengaawo ate bate yatula mu bufumbo. Kakati ensonga eno kiringa bwonoga nti oli yeetuze, bayinza n'obutaagala baana be balabe ku kintu ekyo oba bakimanye n'okimanya tataabwe engeri gye yafaamu kubanga kiba kya kisiraani. Kakati ebintu bino byonna bye tukola ng'abaana abato batulaba biyinza okuba nga era bibatambuliramu, naye nga ye yagambye nti omuwala amukiitingako
ayogera ne ba boyfriend we ba ex be ne bwagezaako okumwesonyiwa omuwala akozesa ebintu ebyo byalowooza nti nno ye Abba bimunyiiza n'abikozesa okumunyiiza. Kakati munnange mu kugezaako okukola ndowooza retaliation n'apositinga era ndowooza bye yapositinze bye bagenda okubeera nga basinziirako okubeera nga bamuvunaana nti yabadde agezaako okutiisatiisa omusango guli gwe bagezaako okubeera nga bakola ki bamuvunaana nga bwe bagusitatinga. Kakati tetumanyi bazadde banaagenda kutuula oba bano kati beekyayidde ddala kubanga n'ekyo nakyo ndowooza balina okubeera nga bakituula oba tekikola makulu ewaabwe nti ono ayinza okuba yeetonda kubanga bakyali baana bato, myaka 2 akyali mwana muto newankubadde nga abantu bagamba musajja mukulu. Ono ndowooza yenkana ne mutabani wa Kyagulanyi era babadde waliwo yategeeza nti Solomon yabadde agezaako nnyo okuwuliziganya n'okukakasa nti mukwano gwe ataasibwa ekkomera. Katubirinde tulabe naye nga taata ye ali eyo agamba nti obuwulu bunyuma.